mu kulonda ababaka banakiika mu palamenti y'obuvanjuba bw'Afrika olunaku olw'eggulo mbaka walinga South aliyoni yekodi yazitudde boxing agamba nti wabadde abagolodde obululu ng'okulonda tekunnatandika. We shall not set that precedence in Parliament of Uganda. We are not going to leak, and members are still campaigning. Voting is taking place here. How? Make way. What is this? Onde jamali yakubirwa police ku Parliament engumi Alex Nsinga bamujjeko akaboxi kati laka Parliament bavumidde ekikola kya munnaabwe odria bakira abagala wabe nongoseze zikulwa mu kulonda bwaba wanaabo bwekanya mu kulonda ababaka abanakiika mu yala nti opposition efunako ebifo bibiri independent kimu NRM mukaaga ye enkola ebadde eriwo enkola eyajjo ekyo tekyalambikiddwa bulungi bagambye nti omwenda abasinasinga obululu bebanakolaki bebanagenda kyade kitegeeza nti obadde osobola okufuna omwenda nga ba independent so nolwekyo nandirowoozeza nti nze njagala nnyo kutunuulira kuzimu ku gaps eziri mu mateeka bagambye nti ebintu bingi byakyusiddwa ku ssaawa envanyuma ng'obuuleyo kye kyaviddeko obuvuyo okubeerawo. He thought maybe these were pre-ticked ballots, but later we're glad that the speaker took us through the whole thing, and members understood that actually the ballot papers that were in those boxes were for the members who had left before. Bano bagamba n'etteeka ly'okulonda lyataputibwa bubi ekintu kyaviddeko abuludda oluvuganya okutwala omuntu omuyeka nga bulijjo babadde batwala babiri. Enteekateeka y'omukago wa East Africa okubanga mubamu obukiise bw'amaloboozi ag'enjawulo okusinza ku representation oba ku bukiise bava mu parliament, opposition eyabadde erina okutwalako ebifo 4 oba 5 n'ebibiina ebira n'NRM efuneko ne ba independent bafuneko bye balaga ng'ebyavuddeyo almost opposition teyakiikiriddwa. Ekirala ekyewuunyisa abantu kwe kuba nti byagweredde ng'ababaka 295 ku babaka 529 bebeetere mu kalulu kano kyokka nga bikina kindi 507 tebabaddewo ekyaleetera ababaka okugamba nti babaddemu obululu obw'empewo kubanga ababaka b'opposition naddala National Unity Platform bonna tebeetabyemu. Kati obululu bw'oba ogasse omuwendo gw'ababaka mu parliament kitegeeza automatically mwabaddemu okuliiginga n'okwongeramu abataliiwo oba ba ghost voters abalonzi ab'empewo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.